Nkugira nti Enkuuka mu Kampala omwo we nabeerangamu ennyo ng'ebivulu babisatu ekigunda ku Sheraton olunaku olwo wabeerayo Sheraton ne wabeerayo Enkuuka okuyingira omwaka then ne wabeerayo ekifo ekyo nkirabidde Sheraton Enkuuka wali wakafaakala nkirabidde ekifo ekyo nakyo nga byokka kakati nga Bobi Wine baba yagenda okuggalawo Enkuuka kamiliyoni tajja kati kamiliyoni agenda ku Sheraton yagiggalira kati Bebe Kulu nena agende wala abayimbi bonna abanene abasatu yomu nawamba awawe ebaggalawo nkuwulira kati no kuluno baba kintu kyabadde kirala kamiri gundi bwagibwa nagiwanika ku level gravity awulirawo ekyayambe gundi nayingira waawo ono yani oyo sita oyo big boss big eye yaita kamiliyoni nayingira mu vibe kati kamiliyoni mugezi yatandise yazene zaga smile Gaza banana omona ate kisawe ne kyanbuka kati Gaza yazza yambadde ready ate ne kichuka hey who's guy agala banana oyaga gwe numbagana kati bweyamaze nakube nyimba abantu zibamanyi zikatupa kasezi kizo nezo nenga vibe si eri yazze na ndala angambe y'abantu bakamiliyoni wange bawulirize muzeeyi bawulidde nyimba ze ne bawanika ku ngalo bakola ki ne bakakkana tuvuddeyo eyo waliwo DJ ow'amaanyi ennyo ayitibwa DJ Nimrod yavuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo alikola kinene nnyo mu music wa Uganda okusingira ddala Bobi Wine bye yandibadde akola olugambo luno nalwo luli eyo abaana balina abalwana Gravity omutujja akakasizza nti kaakati ku level gy'atuuseeko takyayagala genda kubivulunga balance we akyabanja ayagala sente zazireke Kampala ewaka alyoka ajja abayimbire nga nze sikola bwe musi nga sente toziresekka nga tompadde 90% tuwulire ono simbamanyi omuntu wakuyimba naye business kati gwe okolagana ne promoter nga ne receipt nzikulaze mbu manja sente bwezi endagano zonna nzikulaze gwe noganze tebinkwata ko jayimba tegera gwe agenda oliisa abaana bange bo bayinza okuba bambye tekyabatuukako kitegeera kati bo balina ndowooza enkola gye bakolamu ebintu byabwe bo ne batafuna challenge eyo neffe tugifunye katugirwanira awo kuba tukozesa abantu tuyinza okuba tetuli bamaanyi nnyo mu mapoliisi na biki naye tusobola okukozesa abantu abawagizi ne bamanya ne batabeera disappointed kuba ogamba ogenda kitwala mu kooti oba wayi oli omuntu asiza akatebe tagenda mmanya nsobi weevudde ne tulina omumanyisa ensobi eyo zenga nze nasazeewo okuva e Kampala omuntu yennangula balansi wange nva naye ewange muleka waka tugenda kushonga manja tagenda kushonga abanja kituufu nkujjeeyo nkuleetedde gayitibwa Ray Signature agamba nti ebya Bobi Wine temuddamu mubuulira kubanga kyakoze music we Uganda yasinze okumutta kati Ray Signature kati kubudde bunani amumanyi kitegeera kyabala nze toddamu muyita pulezidenti wange kubanga nze pulezidenti wange mumanyi ebyo se tujja genda eyo naye nga nze pulezidenti avuga eggwanga mumanyi so saagala tuwabye bantu kyenjagala okugamba nti okuva lwayingira mu parliament nakati wali politically sirowooza mbu yali ayogedde ku music lwaki kaakati amufiirako nnyo nga Kenza avuddeyo naffe abalala tulwana tutereeze ate kati afudde omanyi alina obuzibu bw'alaba ekitu nga kitambula ayagala nnyo ave yakibuukire balowooze nti yakikoze kati yanoonya relevance kumulabawo mubuuze memba wa UPRS nakigamba luli bewandiisa mu UPRS oba nedda akadde kali eddakiika 2 ezakayita ku ssaawa 12 njagala kuwa Top K bukyafulume komera finale avuddeyo n'abako ne byayogera omuyimbi Top K katumuwulirize nebaziza nnyo abagala Top K Digeto Weapon eno 2024 mwesibe 13 kubanga ebbiri tezigenda kumala buli ali mu industry ey'endongo waliwo ekijja bugenda kuba mwoto bugenda kuba muliro mbasaasidde banange simanyi kye mugenda kola oh my god 2024 mulinde vibes vibe ku vibe tuli kusumulula tugenda kutandika tugenda kuwolokosa tugenda Nedwa chose sanga wote Top K